Basically tukwaniriza natera ku mukoto gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga nawe atanaba muganda wange nkusaba ekintu kimu subscribe tubeere nga tutambula ffenna mpola mpola obaddewo kimanyi nti Hamuza Dr. Hamza Sebunya nawe kityo mwewalikirivu lwarema kubeera n'abavubuka bitusi nawe kityo tukwaniriza tulukalire tubeere nga tulukuvira kontono now over the weekend ku idide omukyala amanyikiddwa nga Rema Namakula nawe kityo yabadde yayise bakyalibe okuli Julio Bobby Rush kogata ne Mr. okuba nti bamukyalirako mu makage wali asaidize Namugongo era nga omukolo guno gwabadde gw'amaanyi nnyo okuba nti kwabaddeko abantu ab'enjawulo kogata ne famire ya Hamza Sebunya n'omukyala amanyikiddwa nga Rema Namakula nabwe kityo bayise ba friend baabwe ne babagabula mpola mpola naye nga ate kuba nti bayita ba friend baabwe Rema Namakula omu ku bantu be bayise kwe kuli abaana balenzi aba bitusi okuli Bobby Rush okuli Mr. Kogata ne Blood wanga amanyikiddwa nga Julio now kuba nti bajja banono batandise okuba nti befasa omukyala n'okuba nti bayisa mu ngeri ebigambo byabwe babadde bakozesa ebigambo by'ekidongo oba batandise okuba nti boogera olulimi oludongo maka ga Dr. Hamza Sebunya ne Rema Namakula tino nno ekintu Dr. Hamza Sebunya kyebadde yatandise okuba nti yewalikira mpola mpola era nga yavuddeyo nakuba Rema Namakula namukuba akaama mpola mpola yamusemusenga n'agamba nti naye bebe ebintu bimwogera nga sibitegera bulungi naye nga ate Rema yamugambye nti gwebeera mugumu mpola mpola because bino mikwano jange tubadde nabo mpola mpola ate nga be bamu ku bantu betuze nga tubeera nabo mu business be bamu ku bantu abampa business nange ne ba business be bamu ku bampa oluyimba olwantunda mu Uganda n'okuba nti lunkomyawo mu bantu ne tufuna kasente oluyimba olumanyikiddwa nga gotujja so abantu ba blood tebalina buzibu naye nga ate Dr. Hamza wali because amawulire gavayo emabegako wali ne katandiko kuba nti gawandika nga gagamba nti mukulu amanyikiddwa nga David Julio bwekityo yegala mwana mwala amanyikiddwa nga Rema Namakula Rema Namakula yaserera ebigere ne bwekityo mwana mulenzi amanyikiddwa nga David Julio n'abantu amuyisaamu ate nga amawulire gegama ago gavayo nagagamba mbone Mr. olwamala kulaba nti olwamala okulingiza nga omukulu Julio amaze okuba nti asereza ebigere bya Rema nabwekityo naye n'abantu ayisaamu egala so n'olwekyo Dr. Hamza Sebunya yagambye nti buno buvubuka sibwetekero obuvubuka buno buyinza okuba nti munyingirira mu ssala lyange essala ly'emegako obwomu ne butandika okuba nti buli sosonkolo omanyi buno buvubuka engeri gye bwakola obuviiri bulina ne dread buteekako obunyama bajjeemu tenze ndi musajja wa makooti ndi musajja wa mujjanjabi wa bitundu bya wansi kyangu nnyo okuba nti buno buvubuka obubeera mu gyeemu buntwalako omukazi so Rema bwakityo yafunye like Dr. Hamza yafunye ekikanga nawe n'aba nti ayita Rema mpola mpola ne baba nti mbogeramu ng'abantu naye era Rema Namakula yavudde namugamba nti baby beera mukakamu bano abavubuka mikwano gyange bano abavubuka tukola nabo businesses ezimu bano abavubuka tebalina tabu kyova olaba nti all the time mbeera ntambula nabo 24/7 bambeera ku lusegere so n'olwekyo nkusaba ekintu kimu baby mbeera mukakana salapulesa bano mikwano gyange tebalina sobola bagabira ku ssala lyo essala oliryako wekasobola kuba nti mbawaako so n'olwekyo mbeera mugomo mpola mpola bitusi nawe kityo batudde entende ne baba nti banyumirwa omukola webamati Dr. Hamza Sebunya yasiibye ng'atuuya n'ennyindo ng'alowooza omukyala bali mutwala nno bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe zitakosikadde Ntambi Kimso you can follow me on Facebook nkozesa Ntambi Kimso bannange ate ne ku Twitter nkozesa Kimso 16 kwogata ne TikTok nkozesa Kimso 16 bannange tubeere nti twefollowinga mpola mpola tomanya tuyinza okwegwako mu masaawo bye bye for now webale kuba nti weekumira wano atanaba kuba nti osubscribinga muganda wange subscribinga nawe abeera nti
nawe ya subscribing akugamba nti olwadde mukuba nti oleka obubaka bwo mu comment section yawo wansi netuba nti tubusoma mpolampola ntumiddeko chali wange waliwo omuyitalla waliwo Masika Lydia waliwo omuwala bamuyita Doreen waliwo ne gayawo omulala atera nnyo okuba nti atubeerako bye mbaagala nnyo mpolampola mbaagala nnyo mwenna tujja kwegako mu episodes zaffe zirako bye bye.